BOCAT TV Mumbeera. Tukwaniriza nnyo ku BOCAT TV ate tuline Kaye Wisdom Broadcasting Service, Kaye Wisdom Official gyali nnyo. BOCAT TV kuoli subscribing or liking ate sharing wakaffe. BOCAT Studio tukola audio ne video ku noti 754 687 335 ojja kubeera ng'otufuna bulungi nnyo. Maria's Juice enamba eyitakawo oyagala kukolera ka juice owaisa sitegera lwaki taleta Maria's mukyala muleta produce Maria's Juice keko kuja banange abantu basinga mulira baku Maria's Juice omuwala akola juice akola juice naye ojiro gamba nti tuwe juice nawe tukunyweremu nsaba SULA mulete ku wano bulabe nesimanyi lwaki tamule naye nga oba oli waka wetaaga juice ng'otuddeawo tewetaaga banekamba bule gula blender simanyi ate amasanyalaze genda mu katale funa okutunda michungwa akonye ensawo oli mu nfufu okudda boda bw'ate ogenda kukola nnyo omwana no kwata 15 12 simanya mutwale simanya 5 kadomolako teka mu fridge bakakuleetere mitwale emeka teka juice awo ngate bamutabudde n'ebintu bingi nakati gwegenda gula watermelon simanyi gula bite no so Maria's Juice nga wokitegedde one time SULA mukama wali tujjukira Allan n'atukwatako ali muleeta otherwise gwe bakukimye otherwise SULA tulina nno SULA basula ba mirundi ebiri obo manja mmeka kanso nkuwe mutwalo tulina wano nono tujja mulanga SULA lumu SULA Tereza wano kate n'ensula tezinyingira tulina SULA owa boda tujja mulanga mubirenga mukozesa boda tujja kujja no mulabe ko kubisimu nakutwa nakola ndiri oyo newe bamasaka oyo omusajja SULA mbadde naye over 5 years netabera ku stage bamukubira bakubizisimu aina ba customer be for delivery gola boy sajja mukakamu wa mazima nnyo bananga abali Kaye Wisdom Broadcasting Service network ekyasumbwa mweno jendi tugisalira amagezo manya basajja abo manyi bakola basoro okumanya nti Wisdom streaming irawa ne balete kijama for one of network wensumbwa ne mungumikirize olusi mbalive ngaye munda bane kutuka munyambe mungumikirize abasajja banange ngenda basalira amagezi waliwo bangambe omusajja yangambe waliwo muyanga Kaye wakola ensobi bera ku mikutu ngeji konze zonna sente abantu bagambe bera ne internet eyita mutaka simanyi waggulu simanyi wa awo josobola bajaminga kati ngomanya waliwo gye bandagiridde nesijja balabula bano so mungumikirize mwena kuzina bazana mujja kola lisinsi wamma bakutumidde mukyalo era ne bansindika ne bangamba mutulabire mukyalo nalumu bane tufune ateka mu mitoro ngabiri tugendeko mukyalo tukolereko video nga tulya fene tutuddawo tukole video nga 3 olayo ku kyalo experience yayo basajja yannyonnyodde fene obulungi obuli mu fene n'entya n'okutya kati nno olina ekitala kyotomanyi ku fene just ekikoola obukoola era gano mugaba wa buwimu abakyala abali bannabukalu kwata bukwasi bikoola bya fene biteeke mu sepitiyo fumba bw'ofumba tampeko 2 leka emu ekalire wasigalewo tampeko eji emu eyo gy'oboonywa togenda kuddamu kufiringa mbeere bwe basaze okufumba lita 5 nga y'amazzi teekamu ebikoola bingi leka at least lita 2 kitundu zikale osigazeemu 2 kitundu fene wa mugaso nnyo ebikoola just ebikoola ku bantu bannabukalu b'empulira kyoga ebikoola bikola nkutidde naye nga eri eddagala ne badde kubwereere naye nga bagenda kugamba ojaleetayo emitwalo 10 ojaleetayo bwezi naye nga fena omwine ewammwe waka onjukiza nalina sisa wange musawo sise omwana we yali alwadde ku Christmas kwennyini twagende empijawo ngetumanyi omwana akeera ng'omwana mulamu naye munnange omanye ekyabaawo omwana netumuleeta empiji ku Christmas ow'omusawo oba mwita Dr. Mukasa sebo ndikodinga ndi waka sebo ndowooza owulidde kaakati munnange Dr. Mukasa n'akebera omwana wati omanyi kye yatugamba era njukidde ebikoola yatugamba nga oli dokita w'amaanyi empiki yakola ku Christmas nokwenye tubuuza kozi muvaawo n'agamba mwine emiti gya ffene kati gwenze naye sista yange Nansi ne twaliko tuzze mukyanga tuli bangi kwegamba ng'onaakola bino
kukulisi tugenda okukera ng'omwana alina temperature mwana atambula n'agamba mudde eyo temwetaaga kusasula wano mugende mufudire ebikola bya ffene simanyi kyenzijukira woyogedde waliwo ndooza n'ekirala kyeyayogera n'agamba womumala obifumba ono omwana muteekemu bwe muti munyokeze eddakiika 10 so mukama wange ndi waka ndi waka ssebo gubeera muluuza gwe babanyokeza oba gwe yagamba ebikoola gukaawa naye kaakati akaana kati sister wange twaddayo ne bafumba nga twalalekedde banusirise kati waliwo baganda bange bava mu tawuni ubagamba mbu eddagala omusawo lyaganaga omusajja tabadde naddagala kwe alina eddwaliro ddene gwenjogerako abempiki bamutegedde abajjako sente tatujjeko aziganye of course tugenda obuveeri nga sisi yakubyedde wa muganda wange simanyi no gateekako bwe twajja esepiki ennene n'akwata bulangiti mu pasikala mu bwati n'ayingiramu n'akaana ke oba ye teyalina eddakiika 10 yagenda mu paka eddakiika 2 akaana ne kakaba ng'agaanidde mu mukka mulini nga naye akaana tekafa bannani akaana ne kakaaba anti oba otuuyana kaba katuuyana gundi eri omugundi guli ye yakakwata yennyini ne tumubikkiramu n'agate munjyamu okuggyako ng'agize nansi era ekyopola abantu abali wano beekoze ebintu nankani ne tumala akaana n'amala n'akatwala n'akazazika akaana waayite ndoze 1 hour nga keebase nga kazuuka twalaba kazannya kali mukuba eyo yazijjajaba ey'ekinnansi naye nga yatugamba nno dokita musawo muzungu yagamba bugabika naye nkyakya era weyogedde nenjukira ngamba oba omwana yali alwadde ki simanyi kye yali alwadde kasita onywako newenyokeza n'okwenyokeza n'omira ne panado 2 nga kiwedde Kaili Slimuti mwenna abaagala okwekoza Kaili Slimuti asala olubuto asala n'omugejjo waliwo yansaze nanga kaye nagula amajaani olunaku olwasooka amajaani ago nayiriba n'amajaani ago naye kaye yabadde ye munnayuganda yakomye wano abeera bweru nagamba amajaani ago naye gawe oganywa n'owulira nga nawe owuse naye nga ng'olubuto olukugize kati namga onomuleke nali mutono nnyo nze gwolaba ssula nga ndi mutono kati famire yange egamba mbu muleke agejjejjemuko akange ku bantu osegedde naye Kaili Slimuti bannange tetulina dduuka Kampala bw'oba oyagala amajaani gano paketi oginywera mwezi mulamba eno ya $15 e Uganda bw'oba mu America bitya omukyala ali mu America Julie Nakandi okuderivalinga osobola okuba wa $5 mu America wa so oba ogaagadde onkubira ku ssimu yange oba n'ompeereza WhatsApp lwaki tuyita mu kavuyo ako konna nga tetukuwa butereevu simu oba ki omukyala ateekinga newamukubidde amuwandiika si kwekwasa ekyokubiri taagala gano majaani ge kuba duplicated so gali organic tegalina buzibu gwoba walwala sukaali bw'omukubira omugamba nti ndi mulwadde wa diabetes waliwo ge bakuwa naye majaani just ogateeka ku makya dira teeka mu chai mazzi toteekamu sukaali nywa ng'omaze okulya emmere breakfast 7 breakfast n'ekyeggulo ng'omaze okulya then n'onywa ate gwoba buli munene nnyo kwata amajaani g'olubuto n'ag'omubiri ogakozesa omulundi gumu for better results enamba yange eri 07049 kaye wisdom nabadde ndi awo ne bandeetera mukulu ekifaananyi oyo okirabye ssebo era simalina kumanya naye ate mufaanaganamu abantu bagala smilingiza mufaanagana tugenda kukolewo okunoonyerezaako awo ate omulungi tafaanana omubiri bannange tujjaku wetunaddamu okukola programu endala tujja ne producer osobola okuba nga ayambusaako wano todda ku bino deeta wano ojja kuleeta obuzibu
toleta bino byanga tuzika eno gyolaga aha olwa kifaananyi ekyo kati nze nadde njizemu katono ne bandeetera kopi era oyambadde bannaye kale emyufu enyuma naye mulaba bampadde egundi bannange njagala okwetondera abantu bangaye kaye omukono gwo gwatuuka gutya mu kiwato baneka babuulire kwegamba kati buno obugalo busalana kuyiwako omuliro naye ati obuyiseemu eno kati abawesitana tulina ekintu kati nze mba mbuuza omuntu nakimanyiira nkugwa bwente saize muno kati ate otugende Rwanda kupekinga here and there osobola otunuza eno kati n'okomawo balabi nenkupekinga kati okupekinga okwo nawe sibi abazungu mukopa bikopi kati abazungu kalicha y'abafalansa emirundi ebiri abazungu akugirako saidi emu era bannange njagala okutuusa okwetonda kwange bambi bekyakosezza kati ffe abawesitana bakita batya kati okwenywegera mubuukira lwaki tompa ekifuba ngaffe abaganda wano eno kozi n'abaganda kuwa kifuba ffe twewa kifuba n'omugwa eno n'omugwana eno bweweyagadde n'osuswanamu ate golowooza tukola tutya akatabo ka sowing mustard seed mwakakyusa kano va ku bino Museveni bye yakyusa ng'aswadde agamba yajja e Sweden ng'amaze emyaka oba emeka nga taba abaana be ne kambuka ebyaliwo agamba muhonzi we yali amubuuza kuba yali amanyidde ebyabazungu yaleeta mukono bw'ati bw'aguleeta nti amubuuza how are you yamukuba omukono gwe pa n'amugamba gwe waffe tetubuuza tutyo tubuuza tuti n'amusika bwana kati Museveni agamba Janet yatya nnyo kule engeri gye yakwata omwana aludde takulaba akulabidde n'okwerabira namba babuuza bati nodde eno n'okwata eno n'onyogera bwotyo kati lwaki tamutukubirako yamusukkako oli akaddiye kasita muzeeyi we akaddiwa so I was so happy n'ekirala nze njagala okwebaza first lady yampadde that opportunity nabadde musanyufu kwega nali speechless nze nga bwe nali you don't even have an idea neewunya omukyalo oyo era Spice Diana alina okwesunako nnyo goloza kyekyo wadde kikubya Spice Diana nekyewunyisa Spice Diana ebivulu byonna byakoze extra mbalala mitiyana simayoyima byonna bikubyeko bwe biti kati ngambo baba muvuma bali kuki sategera bamuvuma muwala oyo ku weekend kaye yenge era mutegeera ekivumya Spice Diana first lady Babi Kyagulanyi kubango godde mbayimbi bonna bashiba bali wano basindi baani gobawe ku byefaananyi yita Spice kati ekyo kyokka bayina okukuba ne bakuvuma ese weekend bale kunyumira mu red cafe ekyambalo kiraba kino kwabaddeko ow'omuluka yasonze ku ssente omuluka batakkiriza ne nibaludde wansi wa chairman olesiwa yasonze kati leti fe tukyalina enkola y'amayumba 10 kati kino kyagwedde mu mayumba 10 gattako n'ow'omuluka ngaamwera okuddako e Kampala ng'atilisi ekintu kyekyo munnange over the weekend ndowooza tukitwale nti kyatandika Friday amawulire gatandika okutambula nti Allan Ssewanyana bamututte misinde bamututte misinde mu ddwaliro e Mulago biwala ttaka info netuuka gye tuli ne tusandika okukola okunoonyereza ng'abadde bamwadimitinze ku 6B kakati olunaku olwajjo Bobi Wine president wa NUP n'agendayo ne Lawyer Lukwago ne mukyala wa Allan Bobi Wine ne Lubongoya ne nani Ssenyonyi baganiddwa okuyingira Lukwago yayingidde because lawyer we n'omukyala olunaku olwaleero we tujjidde ku mpewo nga bataddemu production warrant baagala abeere nga ateebwa weewe kale bail asobole okubeera mpozi nga afuluma ebweru ajjanjabibwe naye tennabeerawo okusinziira ku byogerwa omusajja alina infection mu mawuggwe obulwadde bw'amaanyi kati ekibuzo ne kibeera ddala omuntu ali mu mbeera eyo baagala amale kufa bamwagala afe SULA kati kankutandikire bwenti nga Bobi Wine omutadde wali emabbali ne waliwo n'ebintu ebitonotono ebigenda okutwala Museveni mpola
nga bimulyanga kansa nga bigenda mutwala mpola ate ngenda kugamba Sula Museveni watakyusa mu nkola ye bwaliva wano mugenda kulaba tewali bawaddeka n'ekigere we yayita n'ekigere agenda kubanga DeSantos wa Angola afiridde Bulaaya daba mwana wadduka ebyobugaga bebitwala simanyi mutabani waliwa kyekigendo tuuka ku Museveni ne walireeta baani kubanga circumstance kyezituusa omuntu okubanga DeSantos owa Angola gwe baali baagala awangula obululu okufiira e Bulaaya nga tebaagala one bikolwanga bino nti bakwata Ssegirinya ne Ssewanyana prosecution abawaabi ba gavumenti buli dakika bagamba kooti twongeze tukyakuŋŋanya bujulizi obujulizi mugenda bujja mu mbugo z'abakyala kwagamba obutawera buli bbanga bwe liyitawo bweyongera okufa bakugamba myaka giri ebiri bw'oleeta omuntu emyezi 6 gwe prosecutor nga omulamuzi wa ddembe okuba wa bail omusango gwa Allan Ssewanyana ne Ssegirinya balooya b'e Masaka baaguvaamu abalamuzi ne bagamba ogwo muguwa abalamuzi abalala lwa nsonga bali bategedde guli mu state ekuba essimu mubongeze kati ne baguvaamu kati emyaka giri ebiri mukozeewo road mayor n'agenda wa principal judge bamita Flavia and J something linya lyeyo nankani mulitegedde Flavia no musajja ye principal judge ne bamusaba nti bane tukyuseze musajja mune principal judge yabakulembera abalamuzi bonna ye Flavia and Zeji erinya linemye okwatula kati ne bamusaba principal judge omanchi yagamba bali abagambye nti baguvuddemu bagambye baguddemu ate baguwulire nga bali baguvuddemu bagamba banaye bitutamye kitutuddemu kati kyebakola Elias Lukwago n'agenda afuna production warrant how balinga bawuza mu kooti nga tebaleeta balani Ssewanyana n'agamba balina okubeerawo kati bagifunye ekyokubiri bali e Masaka leero balina okuba e Masaka kuba bawulirize beera application yaabwe one tosobola kusiba muntu bbanga eri nga prosecutor government obujulizi bukyamubuza emyaka ebiri nga member wa parliament emyaka ebiri notomwa bail Museveni ngenda kuga omanyize kugambako nze nkwagala wallahi wano olivaawo okuba n'abakuyeeya bano balina amanye bwegati abakwetolodde abawanda endusu ogenda kwewuunya Museveni ng'avudde wano olaba obota ali wali malalo ge waabwe message ezibugalya gwe Museveni bikole byonna olaba Abitex gwe bagamba nti yafiirako abantu 10 aliwo bweru ababaka ba parliament ababiri kankubuulira myaka ebiri Museveni Allan Ssewanyana ne Ssegirinya ne baba akulira bu ssente bwo gwe wazijjawa gwe walina kakinga tonafuuka president kati tulina okuddayo abantu abeetolodde Museveni tebamuwa magezi ti there is life after tomorrow wetwogerera kakati konyi bamutaddeko emisango simanyi bita International Criminal Court yagimutaddeko Museveni ku fayiro z'oyina omanyi bye wakola ng'ogenze mu America byonna bye mwakola okimanyi how expensive it was for you to be in America omanyi byonna bye wakola omanyi bwekyatuuka UK n'otuleetera abayindi abataali ba investor ng'oyagala kukola public relations wamala essaawa 4 mu Bungereza watuuka kiro nga vampire byonna obimanyi abazungu bakwetamiddwa wabasina kyokka kye bakuliko totwala amagye Somalia bo babbe Golodi ne Congo otherwise we biriggwawo be bagenda okukima byonna obimanyi naye okutte bannayuganda BMP ababiri obasibye nze nkubuulira bino kubanga nze nkwagala okimanyi nti muganda osale muyita muzeyi wange naye abaaganye ago abawanda bonna abaveri ewaffe mukono abo abakwetoledde gasiya twala tugende tebalina kye bakwagalako kyovala tebakuwa magezi gwotegedde gwe kyeŋŋamba abamwetolodde bwe bati tebalina magezi ge bamuwa now ekyo nkulabudde nkubuulidde and I always tell you teri muntu ayagala Museveni nga ffe abamulabula nti eyo nsobi obwo bubbi obwo bunyazi ebyolimba tosobola kusiba baana ba munno naye baba bakulira ssente kuba nawe wali munaku you had nothing buli omu akimanyi akatabo ko kasowinde masasidi akasooka mwenna sino bazita embukubugu zali kungulu sino bazita embirizi zammwe
ekifaananyi kya muzeeyi wange Sale yalinga omuntu abeera mu rifugi embiri zaali kungulu amanyi eno obutwe eno gwe wali musiripa mwali banaku ne baba bakubba sente segirinya bali banaku segirinya ne Ssewanyana ne baba bakulya sente mama gwe wazijjawa wazira mwakola ki what did you have nothing nze nkulabudde ne babe byamye bali tebiriyo bisitore bya kisiru tebiri nayo kubanga tebiriyo baleta mundu ya gorodi wa kitatta ne woba toyagala kitatta byali akola bamuleetere mundu ya gorodi ya Gaddafi yo mwe nagira wa Gaddafi nga kitatta tatuukangako buli ibbiya bamuleetere mundu ya gorodi ne bamugambe no kitatta n'agaba naye kale mwandirese mundu y'ekiti ya gorodi no woba toyagala kitatta ne twogere facts kitatta mundu ya gorodi ng'agijjeewa wuya really emundu ze mwaleeta ku Bobi Wine zabulanga natunulira omukazi owa poliisi ng'alina akabina bwe kati nga yogera ebyobuli oyo yaswala kyemanyi n'omwami gwe yali alina yamukyawa kuba yalaba obukalu nga tabulabangako. Kankubuuze abantu ne balonda abogerera ebitongole basinzira ku kikuba bwe ndaba Mariam Wangadi owa ayogerera human rights avaayo n'agamba oyo ayogera human rights yagamba eki yagamba nti when you people exaggerating anti balina oyo mufu atunulanga watunula n'ebigambo bye terimu it has never happened in Uganda to have a decayed person akulembera human rights ngoyo omukazi Wangadya ebigambo byonna biri toxin gwe mukyala gwa akulembera human rights kicho yambye bana Uganda yenna atunula ati kicho yambye n'olaba abaana be batemyeko amagulu be basaze ne kagwa nakuyamba oyo mukazi aswaza aba Eastern tava mu Eastern region I've never gwe mukyala gwe era yogeranga ku UBC kwezo TV za mweze kisiru igwe gwesolo kwa program tokwatibwa na nsonyi kugamba nange ebyaddala mulekeraawo byonna buli wavayo okwogera anaga mbu yakulembera human rights yani Wangadya gwe Wangadya kate kankubuulire mnyabo Museveni gwe weesiba ati sigwakuze gwe weesiba kajja kumala okukozesa oddeewo mmwe mu Wangadya oddeewo mmwe you be nothing fe twakolera Museveni gwe tolina nabazaddewo baafa fe abaffe baafa twakolera Museveni naye gwe akulembera human rights nojolimba tyabaani mbalimba gwakulembera human you can't even give a substantial statement. You can't even, you are defending undefendable actions. What type of Banange, I've never seen a person from Eastern region nga sosola na mwese embereza Wangadya mbokulembera human rights igwe kubana bolaba bebamanya. How can you come no gamba they are exaggerating ate no njogera yogera ayomba alina bali mu woko mama woba wafiirwa abaana oba wakolaki totukuba nakuyo fe tulina bana Uganda be batta tulina bana Uganda be babonya bannanga omwana yabuuza nti omukyala yo kada we naalemu oba kada naawe basobola okutwala jukira Museveni ebitongole byonna yabironda mwaliwasi yandibadde yeetongole mu nsi yonna presence yakulonda Uganda Museveni yakulonda kyeva abatute ne Simeon Nsubuga kada we naalemu eyakula bwati nebali bwati yatuka bannange Museveni tava ku luguudo yenze Simeon Nsubuga Museveni yekasoro okuyamba Uganda bwe bamukuba akalumu mwenale primaries obukoko obubegabega ne bukkako bannange bakubya akalubanzi bye nze Simeon Nsubuga omayinga ni mu UN kakati bannange Museveni yalina kulembera UN n'Amerika kati ogenda mu human rights Wangadya yenna kati omukyala tosobola nakuwa substantive statement on Uganda nisuwa tortured ati kagwa yali mu kifo ekyakusinga ebintu mugamba nnyo nti Abaganda basiru nti Abaganda wheelbarrow pushers mudde mu kyogere nawe olukwata oyo mukazi muki weggwanga ki oyo mukazi ne kagwa mujerega Abaganda nti Abaganda wheelbarrow pushers who's a wheelbarrow pusher
there is no one who's a wheelbarrow pusher who's better than you. Kagwa mufa kusinga gwe mukazi gwali mu human rights. Kagwa kusinga. Toyina chosola and you never, please President Museveni, you never tali kwa Kagwa yali mu human rights nga wenarem nga muganda nga wenarem no kusinga naye at least nga ateke bitongole kuninga ate Museveni yamugoba kati yo mukazi roza ali kadiwira oho ku Museveni oli Museveni tacha ina matu na maso taina nyindo tawunyiriza ajekera nga tachakulabawo hagawe yono yajjate mu human rights. Who are you? Ndagadi. Yani? Wangadia. Gende yo mwangadi. Look at that one. Wangada tumuveko. Omukazi yandize na agamba. Kati okay. This is what you want. Chichi no chiwandi gambi. Wandi gambi. Banna. Ndaba abeni UP oba kali banna Uganda. Baba kuba. Bakwatibwa. Okay. Bano bongezamu ne kiba kinene. Ne kale ekitono kwe kyomanyi kikyokozeewo. Ababiri mu abatano bajjeyo wagambye there are 25 list je baba ya 25 ne parliament waliyo list eliko over 500. Aha gwe tulaga 25 baliwa bogoberedde nga human rights defender. Ekyo songo tuteka mu sente nyingi gwe at 25 tulage wangadya ngoje 25. Hojja era mubere kwezo TV za mweze nare je mwoge kati yo mukazi oyo chovola ba Uganda tuina abakulembere bitongole kasaba bagoba nga badde wawe bakola kugwa kupama mpitira tunize mu byalo byabwe teri nanse sobola bagula gendo naye basebutinde bava wano they were credible good lawyers look where they are gendo naye bat katulebe kavumali wano akanya takali achika bat katulebe bali mu kotizansi yonna ye kavuma yali enale mukada nga buli kimu Museveni kyayagala kya pananga Museveni tabumulumba buche yava ku usimanya acting supreme judge akanya takali achika tubalaba ku TV mamwa toje ditunda ngenda ditunda toje ditunda wacha alitunda ye baba wavu muluma ndowoza bajewe anti kati baba barowoza Museveni agenda babiri Museveni odiringa no muntu omunaku Museveni azikunganya walinga public koba tayagala sigo otegedde gwe kakati ono ekyo nganti maze nankani Allan Ssewanyana mu ddwaliro jali cardiologist yavuddeyo n'agamba n'aleeta report nti Allan Ssewanyana alina gundi bakitamata infection mu mawugwe alina infections mu mawugwe kati fa abazaalibwa Abasawo ebintu biri byotozanyisa oraba corona covid yali manya abantu ne batassa lwansonga kasita yatuukanga mu mawugwe nga tosobola kukola ki kussa osagera kyegamba n'abalabye ku Ssewanyana bagamba enkolora gy'akolola esinga n'oli alina gundi covid nga kakati ye report eriwo abasawo ag'omunkubo gagamba nti oyo Allan Ssewanyana wali yetaaga kutwala kwa Aganye Nairobi we natiridde eddwaliro lyali mu lya ggwanga naye era baatuuse okupangisa specialist omusawo omukugu n'ava ebweru najja mu ddwaliro lya gavumenti anti kakatatidiwo baluwa mwini bwokufa nawe ono omusajja yagala bakendeeza olaba n'abanyankole ewaffe gye tuva Museveni bali omosi bamugjayo ng'alinga mulambo nabagamba nti producer nagamba sagamba nti waffe mu Western region ye wasinga abaavu ongamba otya Museveni ku myaka 4 nge waffe mwankole tainayo na referral hospital mu Chuma sola kukebera mutima gukube gutya bali almost bamubuso mujja mu Kigezi mu kifo kya muri falinga Embara hospital bamuleta mu specialized hospital eyemulago nembalala teri yo doctor na Chuma sola kola ku mutima bali almost doctor atubera Museveni nagamba bannange akatima ako singa bannange kakola nekasakasa nande bali omusiwandizemu ogampo nande abye mwankole buli jomba gamba mwe muri baganda nemba gamba ewaffe mwankole a lot of westerners are suffering health wise and financially minister yazirika ne bamusoka omudusako mudwali eri awo bagenda otuuka nga basaba first aid box doctor ali kulemera n'agamba sigiwuliranga nako bukyamba ngaragirabangako kagirabangako yakoma gisomako mu bitabo n'abaga mubadde mugamba ali omulimu yakufuna atya aba no
baleeta talina diguli kulembera Uganda Airlines okamba kuti ddwaliro ery'ennyonyi ebuuka mu bbanga ne baleeta wa senior 6 akulembera nga director wa Kamaso ennyonyi etwala abantu abasukka mu kigumi gw'ogamba eddwaliro eritabuuka zera newunya omuntu ennyonyi yandese nombuuza nyonyi nombuuza wadde ogirinyira kigasiya kati laba otegedde kyemugamba bulijjo mugamba nti bano abasajja babbi ne bakola mu Western Region nabagamba nti abatufuga balabika bakongo bazimbabwe ewaffe ewasinga obwavu mu Western Region lwakubanga abantu batya okukola ki okwogera nabagamba abantu abamu abababbye bwe mulaba nti abawestana abo batono okuba westerners abaliyo SULA kankubuulire SULA osobola okusanga omuntu ekisolo nga tatuukangako Kampala najja Kampala ng'omwana wa graduatinga either degree oba diploma naye ng'omuntu oyo ekisolo asiiba mu nkoola amatooke ge gaalima bamugulako 10,000 enkota zaasonda omwana okusoma nga talina na DSTV waka kubuulidde kati bw'omulaba bambi kubanga gwomanyi buli akubba ayogera lulimi olwo nolowooza naye akoze eki bangi abawesitana beekoledde n'amaanyi gaabwe lwakubanga ababbi abatonotono naffe tetumanyi gye baava be batwerimbiseemu otegedde ekyo kansoga nkikomyawo kakati Ssewanyana yalwadde bagamba alina infection muki mugundi era sabubi akola atya naye ŋŋenda kugamba omanyi mwekamba Museveni emiteri omukule teri mu byobufuzi teri muwanvu kimala asobola kulengera bigenda kubawonja ekiri kutwala oli kyewuunya tewamanya Bobi Wine gye yava mugisha muntu walaba nti takusobola bajjeno bonna Besigye naye Bobi Wine akutudde ku ntwe ayasoma mudidi gwe mujerega omudongo akutudde ku ntwe eyo ekigenda okutwala mu 7 kigenda kuba kitano and it will be a spark. Mulaba abaana abo Allan ne Allan Ssewanyana ne Segirinya. Museveni kankubuulireyo abantu b'omu Central basobola osirika n'obayita bafaani bakola bati. N'obakola byonna n'obasamira n'oyogera by'ekisiru n'okola ne bakola bati. Naye ekiri kutwala kiriba kitono ate ekiri kutwala n'abantu tomanyi kati rigimu eriwo anti batwala bonna ne bagogola abantu abali wano kankubula essula Museveni yerabidde ate because nze nkwagala kyenva nkulabula abantu basirika bati abali West Nile abasoga be mwaganye ebikajjo byammwe abaganda bawano be musibidde abaana baabwe kubanga ne babanyankole boolaba wano nga bazaliddwa mu Buganda the Baganda people kati Bobi Yanga osolo mugamba nti afawa Bobi Yanga munyankole but the guy has been raised here ne bazadde be abera maya ye yamanyi maya gye bamuze patize munyankole oyo Bobi Yanga wa Bobi kati naye omusibye abaana bonna basirika bati buli lukeera oyongera creatinga je gumu really determined to do anything nze nkulabula siri bano Frank Shumba bajja kugamba nti bannange Museveni okyanyirira bambye ettamali masamasa ne masamasa nze nyakujja kugamba nedda bakulimba oyina embugubugu bambye oyina embugu zigudde BOCAT TV Mumbeera.